bali era mbatumiddeko bonna balooza nti ndi malaya ashine njijjamu bakazi be babirekanga mu motoka nange ne mbijjamu ninayo n'engatto za douche era baba bakyazagala jazz Jimmy yashagalako ku douche beryamu abeekubira obusimu bw'ekiro n'ennyomba nentuka n'enkowo olyomba nemugana nemwekebeza ate nekyemmanyi ndi mulamu ebbanga lwamala neyashi temwekebeza yadde kubala nebyo byonna omulwisangwa nga matujja mmala kwekebeza ku valentine kyali bulala mpayo ebintu nga tetwekebeza ebbanga lyonna lyetwamala mu relationship eyo tetwekebezaangako kozi oba okimanya akola ebyekisibe eyebbali infection nga ziringa infection buli ssaawa oba mulwadde buli ssaawa oba wakejjanjaba nomugamba musawo yagambye tugende ffenna nze siri mulwadde genda gwe bakujjanjaba bamukubirako essimu nga tuli ffenna mu buliri oli n'amugamba njagalayo abawala n'asoma amannya simanya abaposha era ng'abakubira posha onaakwera ssente west binamami onaakwera ssente west tasha onaakwera ssente west abo bonna bakkiriza n'avaako naddamu nayogera n'oli n'amuterako ssente n'abawa abaana ssente osangayo obukebera siriimu temwabukebeza babiri noweebuza yabukebedde nawe omuwala ali mu saati z'ono wakubira amasimu n'agamba mbu jangu oyoze engoye zange zijjudde natuketana ne mugamba nga ayambale n'agezaako nebigenda tukawoza tebisobokako kwa nambuzaako ne mugamba newe naafuna olubuto nanziramu nga nkuddukako ne douche yabanjako wiigi ngera buli wakuba essimu mbeerawo awo ng'alina wiigi gye yaleka mu mmotoka alina n'engatto ze yalekamu twayakubanga essimu era ng'erinnya lijja bulungi nnyo olinawoza eya neesibako lololo ayagala muli neesijja muli nemusangamu nange nenjijjamu omusanga mu mmotoka yayashi nenjijjamu bakazi be babirekanga mu mmotoka nange nembijjamu n'engatto n'ebiteeteeyi byebyo wakambi byeyambalira nako woyomba netuka ekiseera nga mbijjamu nembyambala ebintuuka ninayo n'engatto za douche era baba bakyazagala jazz Jimmy yashagalako ku douche beryamu nansonyiwa video etandise bwetyo naye betandise muwulidde byebyo douche neyashi bakola batya mikwano baaliko ab'emikwano nga beekubira obusimu bw'ekiro n'ennyomba nentuka n'enkowo olyomba ebyaddala shiba oli otya kyendi ogamba otya sebo mukulu kubanga kati speedi gyotandikiddeko ate mbadde simanyi ti ebyo tugenda okulaga nzibale nakutandikira ku bino video zendaba kukundi ku TikTok nga olinga ali obukunyanga abantu balowooza weetunda bamanyi balowooze naye ng'engoye eyo yeba design kati mba mwagala nkole nti ate bayira abantu abalina emibiri emirungi tubaddamiza z'abaana abalala abatasobola kwambala ngoye ezo tuba tulina obbambalira yewe abatasobola kambala ffe ne tukamwambalira beba abawooza mbu oli malaaya kuba ye batasobola kyambala nekimunyumira nabo bamanyi abalowooza tuli malaaya mbamanyi gye bali era mbatumiddeko bonna abalowooza nti ndi malaaya olw'okuba ennyambala simanyi enviiri simanyi oyambala kale shouting byebyo bumukola enjala muli bamalaaya byebyo ekitegeeza obalaba nobalaba nga babyoge nolina gye nakugamba mukwano gwange yaze nangamba mbu oli we bati nomugaago kasita omanya ekituufu kyendi waliwo n'abagenda bakutuke newagaa nti bagambye bangi kyogera nosigala ngaobikola n'ebisajja ku TikTok bijja mu inbox nekigamba ngina kuwayo ssente bezitompeeko olwokuba bamanyi mbu aba TikTok bonna beetunda mulimu abeetunda naye sibona nti beetunda nga bamanya nga tubamanyi abasinga kati nze nina negwe nawaayo enamba infact baŋŋamba tukuwe ssente otufunire enamba yo n'omuwala nenjiyiriba nga sigiina nenjiyiriba ne bampa abiri gange nze namba nenjiwaayo gayo rama nakoma nangamba kyawedde eri webale kunkubira paasi konze kaale nga TikTok wamaanyi ate mukwano gwange ayinza kuba mukazi we mukwano gwange naye tomukyawa yenna saamwogera ate nakyawa gwe simanyi gwongambye omujjukireyo gwe wadde ongambye ejjo
yoyo era buli mulaba mu abiri gange genalya walya polo watambula olya nakati awantu ku mizigo wobeera oba gyobeera ani aganye nti mbeera mu muzigo tobeera mu muzigo mbeera mu apartment omanyi webwe obuzibu bwammwe kweduukuuza bintu byemuta kyekabambi mbeera mu Kosovo Kosovo Salama Road kuleekaanaawo mu nfuufu nagijjamu okolumu nga tuli ne Hendrik mutabani wa Bebekulu nga azze okulongoosa biki lwaki temwampita nembalagewo okulongoosa twagenda paka eyo myala wansi nze situuka eri ku myala mbeera wano kukubukubo baakaba kukubo kati naawo oba batundira ebyokulya nokkirira okkiramu kati naye yonna enkuba bwetonya tokkirira nedda ewange otuuka omuntu oyogera Kosovo Salama Road anti bantu bamanyi Kosovo eri ddala wansi naye waawo ne wano ku kkubo kalaba naye tebakulaba ebintu byoyambala ebyo byogira ne balowooza nti weetunda be bamanyi balowooza engoye baazikolera fifa balina ozambala kati nze wenduvaayo nenyambala oli awo obusungu abujjawa okula mulimu ki omutuufu nkola bwa Vixen nenkola ne Kagwirawo sports betting eya Galaxy ejo n'emirimu tegicertified kuwa sente eri nkolayo ku weekend Kagwirawo kuva Lwakuna paka Sunday then bino ebya Vixen biba bize during the weekly days nengenda nenkola ezo sente zikumala kubanga weebeezaawo lwaki tezimala oba Vixen bakuwa emitwalo 10 oba ofunye omuyimbi ayinamu kasente batandika emitwalo 10 kudda waggulu basobola n'okubabba kiba kizibu nnyo sitera kukola n'abantu besimanyi era mba sikumanyi olumu sitera kukola nkugamba enyumba osula mu nyumba ya sente meka rais mitwalo 3 gy'osulamu neera ze sente oba Vixen obukola mu nnaku emirundi emeka olumu oyinza nomala emyezi nga tofunye just watandika ddi okukola ne Kagwirawo nakatandika myezi 2 omaze emyaka ebbanga ki ng'orenting myaka 4 naye nakatandika okwesasula ennyumba natandika mu March watandika mu March okwesasula yiriyo nebbanga balinga bansasula gani akusasulira ex wange ex wo ye tomwogera muleke ate lwaki simwogera kuba nalinga mutiizinga omumanyi wali mweyagala ne Yash Popi oba eyo gwe ne Yash mwali mweyagala yoyo mwali mubeera mwenna lwaki omulemezaamu nedalinda kumwali mubeera mwenna mukatanga eri mu Kosovo wansi mu myalo mwali mufuuse mwami na mukyala nze nali manyi mweyagalako bweyagazi beda mwali mweyagala soka ombuli eki ekyabaawula what happened bibaawo ebya bulijjo nga relationships endala zonna wezigaana neyaffe yagaana kiki eva ku kyokugaana kyaka bigaananga ayinza okuba beyali anoonya mukazi si byenali nnina mwamala bbanga kimu babiri myaka 4 mwinayo omwana what happened mwana waki twali tukyali bana batera nze namugambirawo nemugamba nkyali mwana muto sinayagala kuzaala kati nangamba nange siri ready kufuna mwana saawa eno talinayo mwana simanyi oba ayina kuba buli we nayogeranga ku kyomwana nga yesikamu kati so akulimba ayinza okuba ayina nengamba time olina emyaka emeka 24 mwamala emyaka ena kitegeeza wafuna Yash otolako enaku 24 ng'oli 20 mwatandika ne Yash ng'oli 20 nove wabazaddewo mutakukola ne Yash yansangoledde navaayo dda actually my mom yali abeera Kansanga ne tata wange ne baawukana my mom n'agenda e Mukono tata wange n'asigala e Kansanga so when namala form 4 mu 2016 nenyenda nitandika obeera ne mami e Mukono then nensomerayo HSC we nagimala then ate nenkomawo mu 2019 mu town eri nemuddukako nemuganzisi ng'obulamu kale tebunyuma bulungi jjuka ewatu gyotakulidde tolina mikwano ebikyebyo nemugamba nafunye omulimu kumbe mulimba enkomawo kati nina mukwano gwe twasoma naye O level kati nga best friend wange nenjogera naye nayogera ne bazadde be ne bamugamba itsoka asobola okujja n'abeera wano era nembeera nabo kumala oba mwaka mulamba bebampaka welcome nenkomawo eno nentandikirawo obulamu so nafuna omulimu gwa betting
nga guli Kabalagala kati nga so avanga Salama buli lunaku transport nga bamungi kati nga namukwano gwange abeere Kansanga nampita nampita nangamba vaayo eno ojja ovire nga wano okumpi cause boda yalinga ya 10,000 ogendawo n'okudda nengenda ntandika obbeera awo naera nga obimanyi ebyabawala agenda mpangira omuvubuka ate ebintu ayagala bitwala serious ate omuwala naanomawo omuwala yakupangira omuvubuka nayagala bitwale serious nayagala byakuwasa bya ddala biki ebyo omuwala nanyiiga natandika okwogerayo ebigambo biki kubaga yali yakava bweru ayika yamugabo banfunirayo akawala biki ebyo bino byebakola kati nze nali simanyi nedda nze weyajja wange yaŋŋamba waliwo guy akwagadde ate by then I wasn't seeing anyone so I was like let me try this guy okitegeera kati omuwa trial ebintu ne biwakinga out ate ne bigendera ddala kitwali tetusuubira later on guy kenyini nangamba Jackie mwogedde I'm sorry nangamba Jackie namugamba njagalayo just muwala biki bino ne mugamba naye nze ate we nakufunya ate ndaba ebintu mpulira njagala bya ddala si byalejja nti nkunnyonnyodde wekyali yaŋŋamba ye gayi mu kujja wange yandaga nti azze kunkwana tayitidde muntu kozi omuwala yangamba tugenda out Shiban wawo gayi mukwano gange yakomyewo yavudde bweru biki ne mugamba anze sigende nkya nina okukeera ku mulimu nanga tulina okugenda ffenna kati gayi najja natupikinga waka nagamba hawo ne samuleka Jackie tugende ffenna biki ne tugenda so ne tutandikira awo kati to omuwala agenda oya gayi ebintu bifuse serious ayagala byakuwasa biki ebyo ebityo mwana nanyiga ate later on guy yaŋŋamba mbu baali beekwanako ne bigano working out ne bafuka ba mikwano kati kyaka bwati we yakikolanga ate agenda wayo byange bifuze serious omuwala naŋŋamba Shiba ffe tugenda senkawo biki ennyumba ojja kuba tosobola kuviira ngeri gye tulaga kumba neegobako era nangamba oba osobola ofuna woobeera well and good oba osobola ononya ennyumba kyoba okola so kyenakola nenonya ennyumba kuzi nalinawo obusaving nenonya ennyumba ntandika obulamu kati mba naakabutandika we bati kuzi natandika opangisa mu December then netutandika already twogera n'oyo guy naye nga tetulina nnyo kyamaanyi so oyo ex wange oyo kale lwaki toyagala mwogera kisaagala lwaki what happened nzisagala erinnya lisagala erisa mukamwa kange why yakola kyekyo kyamaanyi badde kyakunyonnyola kale nyonnyola naye so kati you cannot say extra toyagala nakumuyisa mu mukamwa nga ate yoli gayi yomwogedde Fred ate njogedde erinnya li Jackie gwe yakukulembesa soogedde erinnya li naye engeri gy'omwogerako yomwogerako Fred ko simwinako obuzibu yasho mwinako obuzibu lwaki toyagala mwogera nja si mukwano gwange naye ate oli mukwano gwange genda mu maaso bankomyewa okomyewa lini ogenda otandika opangisa so mba nakatandika opangisa then ntandika okwogera ne Ash so mu January natandika nga okujja ewange ebityo Feb netuuka Valentine biki namusanga ku birthday ya Ivo omulaba physically my first time yali birthday ya Ivo oba yali ku Exo ntwali nga twogera naye nga tetumitingako ngera mumanyi kimu yangamba beera Kibuli ne muganda nange gyembeera biki ebyo ebintu nga twogera naye nga sikyamaanyi Kibuli nga gyapangisa waabwe gyashoberera waabwe genda mu maaso kati nga weewuunyiza kyokka tokimanyi nti abeerabanyi yajja kuyita yalinga alina kuyita ogenda ewuwe nagendangayo nayo ewuwe oba ewaabwe anti balinawo ennyumba ennene then ne babeerawo ne boys quarter kati ng'asula mu boys quarter ng'atwala ewaabwe ewuwe mu boys quarter ewaabwe mu boys quarter ewuwe eba nnyumba ye eba room ye kati omumiitinga otya namusanga ku birthday ya Ivo eyali ku Exo netumiitinga netwogeramu awo naye nga simwanyi obudde so kati otukomyawo nga tuvudde ku birthday batudropinga ne bayaga bamito mutudropinga nampayo omutwalo nengamba no guy TikTok kijja
tewansubalaza just neewuunya kozi nali simusuubira kale. Lwaki ogamba lito musuubira? Aba bano tebavaako yadde ebibiri naye muba mukoze na bayinza okuyita bulungi nagamba ninayo kagundi kenjagala tukwate. Niweetekamu transport n'ogenda ye n'akakwata already baamusasudde takwayo yadde ebibiri yadde ekyemisana. Ate n'omusaba mukole video teke ku page yo n'atandika owooza lindaako ndi busy ate nina waka w'abantu. Kati neewuunya nnyo ne ngamba nampadde omutwalo musaabifaako kati mukwano gwange n'angamba Shuba yo guy wandimuwadde obudde tomanya alinga akwagala. Ne mga nkikola lwakuba ggwe naye yo omuwala lwakuba twayawukana simanyi na gy'ali naye nandi mulumbye ne mukuba ye yandeetera ebyo n'ebizibu. Ebizibu kigambo kyogere yakuleetera ebizibu gwe naye Shuba afuna ebizibu bingi nabonamu eyo relationship. Emyaka ena yake nasaba semitini because yatuka ekiseera nangamba ate tukyali girlfriend and boyfriend tuli husband and wife. Naye ng'ebintu byakola tebiraga nti ne mu future gy'oli. Bitya kuki? I was so Tumblr naye publicly. I can never post you anywhere. Simanya biki. Yakukwana takwagala. Nga nkweka aleka yalina abakazi mu nkukutu eyo nga tayagala bamanye. Because I remember one day yali agenda na Nigeria. Ngenda nkwata video tukanspostinga tukangamba bijeyo lekera postinga muganda nganyize ne muganda wanyiga ate muganda omulenzi ne mugamba anyiga ate nga kye kimnyiza kyawo kye postinze ekibi. Okay. Because I was so decent sigama nti bana nyambadde bulala mukazi watu nebikiridde ebichi byonna. Mukwano yangamba bijeyo ne muganda sijja bijeyo. Ningana. Nenzongera yate nga bije ntekayo etambula bukazi becha ne buzijjanga ne buzimuweereza. Oza okozinjikawo n'omwala yajja mu inbox. Mbamale njagala ku namba ya Yasha ey'okumuterako ssente. Agisaba nze. Nkula Yasha ngamba waliwo omuwala ana ngamba yagala kuterako ssente bw'ati ne bw'ati ngamba omuwala mumanyi muwe namba yange asiteeke. Kale gwamanyi lwaki yali ayitira ewuwo kusaba? Nti already yali agenze eri Nigeria kati ng'oli mutatera bba online. Yetwakunga emusumbuwa. Naye nganze kala mpa obudde ne twogera okitegeera. Era ebaziteekako ne mugala nange kati njagalako portion yange era nginafuka nga tebikyannuma. Ankoyo lumwa ne ngamba ye oba bazimuwa nange ampenga kuzampadde. Yakulumya nnyo. Nnyo. Ako ebimu nabyerabira ebimu sagala bijjukira bikaabya. Sazo byogera byoge. Akambirekeero. Biri babya. Olwo okubera mwenna muti angatandika okujja ewuwo. Tandika nkujjange wange. Netuketsa ne tunonye ennyumba endala n'agisasulanga. Yatandika okujja ewuwo nga gwasasula rent. Nga mpangayo half nange nendeta half. Time netuuka nga zonna yazisasula. Byawaka kulya amasannyalaze mazzi biki byonna. Kiva kitandika kitya yatandika okusasula zonna. Nga otandise oberera baddala ffenna because wali before gende Nigeria. Ngenda mugamba ne mugamba batufuneyo ennyumba ya ddabo. Wali before mali mubeera mu single. Nangamba eya ddabo tuginoonye naye tesuka ssente bweziti konze kale. Onye ennyumba mukansanga kabalagala lololo ng'ennyumba tezirabika. Tirimumba ndi ku status ya Prince of Busoga. Ngenda ndaba ennyumba ngamba Prince ennyumba ziriwa. Ngamba ziri Kawempe mbuza za mmeka 35 mpya byakazizimba. Konze Kawempe okuva mu town paka Kawempe sente mmeka ngamba kati mugambako oyo Yash. Ngamba it's okay genda yo zirabe. Ngenda nziraba bulungi nnyo muweereza video. Nakoma ngamba ennyumba nnungi naye ziri wala Shuba tuzireke. Noonye eziri wano. Konze kale mba nkyanoonya. Wayiseewo wiiki. Prince angamba bbaawo nga yayingira ennyumba gwe nga tetukulaba. Amugamba lindako kakasa. Naye ng'ebyo n'ebiseera namugamba nga ngereeze enaku agamba siriwo ndi busy ndi up and down nina waaka ate twagenze entebe ate kitegeera. Senga sibifaako koze olumu namala nga omwezi nga like week nga tetwerabe naye nga twogera. Kumbe yayingira dda. Nga ngenda mubuuza nga ngamba ani yabikugambye nade njagala kukoleranga surprise otuko okujja mu nnyumba nga ntiddemu ebintu ne mugamba buli kintu ky'olina mu nnyumba yo nkimanyi. Kati ogamba tantu wadde yagasooka teekamu bintu olyoka oŋŋambe nga gwe kennyini waŋŋamba wala. Ndi eno ntaddeko babloka tuli kunoonya walala te gwe ngowooza musimanyi ugenze eri. Ayitawo ebbanga. In fact recently
last year oba nga gwako aliwo omuwala nga ajja mu inbox yange nga ngamba nsonyiwa okugamba bino naye mbadde njagala mbigambe baawo yali akayingira ennyumba y'ekawa empenzi nagenda ne mpangirako ne mwayira obuliri ne mmalayo wiiki nnamba nga mbeera naye nemugamba kale bwe nentuuka nayo nensangayo engoye ewawo n'engatto ze nasangayo za pink n'embuza zino engatto zaani gayiwo nanziramu nangamba zaabana bawala benkola nabo content ebintu bye babireka mu mmotoka yange kumba ali ku bintu byange byagamba gwe wayisa akawala olumaze emyaka 3 omwala byonna n'abiŋŋamba gayi nenefula nemusirika nga sina kyemugambye naye yakeberanga nnyo essimu yange kati mwagenda yagikebera gwa conversation yaffe n'omuwala oli byonna n'abiraba n'abisoma n'abidiriitinga ngeno tuka ku ssimu kuba omuwala yangamba lwaki wagambye yashinga mugamba namugambye eki ngeno tuka ku ssimu nga kiraga oli yawuliriza n'abidiriitinga nemugamba munaye biibyo wannimba naye omuwala amaze n'avaayo n'ayogera amazima okitegeera teka mwali mukeera amasimu ga bonna ye nali sigikebera koze essimu y'oli omwana yavuganga kyeka nga olunaku eyinza ovuga emirundi nga 100 kwa yalina simu 2 yalina iPhone ne Android zombi nga ziyinza ovuga noweetamu ono oli ate bizinesi bikibuwala bizinesi nga ntinye ezivuga naye obuwala nga bukuba essimu netuka neneetamu naye mba nenkowa netuketana nemugamba woba ojjanga nalisa essimu yo giteeke emisayire nti oba gijjeeko manyi mwali mutandise okubeera mwena nga buli kanaku alina okudda ewaka olumu teyaddanga nagamba agenze kaliwa kibuli kwebaka waka ng'olukyo ekimutuusa ku ekyo ng'omunyiizizza kuba anti ayinza okugamba agenze kibuli nga si gy'agenze wamulondoola naye sirina budde bwebyo ki ekyakwagaza Yash gwe ku mutima nogaa nti kamuvinge in naye nayagala omuntu ate n'ekirala kale yantegeera mukusooka yali antegedde olwamala nekyesiriwaza kwesiriwaza takiteeka ate kyesiriwaza kikyotegeeza nti yali akutegedde ng'omuntu wangambe ntya omuntu atakkaka kukola kintu omuntu akuwadde obudde noweeyagayira nogaa kati ndowooza essaawa omuntu muweeko kozi nabeera naye egyo gyonna emyezi gye nkugambye nga nakatandika opangisa ng'asulawo ewaka naye nga tewali nga namugamba siri ready nakikkiriza nga tewali kibaddewo ng'akugumiikiriza namugamba siri ready nakikkiriza era nakitwala nampa obudde nze kennyini neneerowooza nemugala nemwekebeza ate naye kyemmanyi ndi mulamu yagenda neneekeweza oluvannyuma nga ndi mulamu ebbanga lwamala neyashi temwekebeza yadde kubala nebyo byonna omulwisawo nga mba tujja mmala kwekebeza ku valentine kyali bulala yakola bingi mama wange wanaalabye nentaavi yanze amanyi ndi mbeerera kati valentine agenda nkubira oliwa nali siriwa nga tatanga nkubidde ngambye jangu nsange wano nkuwe sente z'abaganda abo ozikola ekyo zibaweereza enkeera nyambuka onankubira oliwa nga sikulaba ntusaaka toliiwo nenkomawo nzenna namusanga bambi atudde awo ku mulyango nengamba banaye serebu nze mutuuza ku mulyango akutte akamuli eno simanya boto ya wine simanya teddy bear chocolate biki byonna sweet w'omutima nengamba ate ono gaali mpayo ebintu nga tetwekebeza tewafuulyamu yadde nti noofuna endwadde biki anti bwe obusiru baba tabana be balwala kozi omuntu gw'omukebeza amaaso nogaa kino kigayi kiri health cheka kiramu kumbi ye teyakigirako nti bannaye tusooke oba tufuneyo wali obwamangu twekebeza eka naye yali aneesiza ebbanga lyonna litwamala mu relationship eyo tetwekebezangako era bwe yagenda e Nigeria neŋŋamba owaayi kankebere tabanga ndikedde olubuto negundize naye mbikebera byonna nga tebirimu nga ndi fine ate nimbi kyeŋŋamba gwe omuntu omugumikiriza emyezi eno
nokkiriza ate mugende nga teweekebera. Anti Valentine yaleeta obuzibu gambe ngendo veeri ng'enkuba efuuwa empewo biki byonna musanga atudde ku mulyango ne nga nze ntuuza wano serebu we bati nagamba ki ennyo kampaayo bintu okutuuka ali performance n'ofuna bo test kasita ndi mulamu omwana n'obeerako oli mulamu kasita ndi mulamu kyekisinga obukulu kubeera tewabeera mu relationship naye nga lunaku nkimimbira naye mugamba kukola ekintu kimu tondwaza byonna bikole naye tondwaza ng'ekyo statement okijja kuki just ngerawo nakigamba patenaawo koza oba okimanya akola ebyekisibe eyebbali gwe wamanyira ku ki nti akola ebyekisibe okumugambya eyo infection nga ziringa infection buli ssaawa oba mulwadde buli ssaawa oba wakejjanjaba nomugamba musawo yagambye tugende fena nze siri mulwadde genda gwe bakujjanjaba ne bakuba ebiyiso n'owona ddakiika 2 n'abikomyawo oba mu toilets ezitali nnyonyi mwe wazijjanga ngo nolowooza nti yakyo watoyizaawa ku mulimu twalinga tulina toyi ey'abakazi n'ey'abasajja ate nga tukolayo abawala aba infact twali 3 naye ng'omu wakiro ffe nga basigadde 2 kati nga tesobola nakusobola nga nkweza toyi 2 ey'ewaka ewange n'ey'oku mulimu ate ze zooyo za toyi tesera kuba nnyo nkambwe ennyo nga zino ze bakuleetedde obuleetezi zino nkambwe ng'olwokumugambako nabimugambanga naye ng'abiwulira kyekanga naye yejjanjaba olumala ne baddamu ne bamusiiga bakazi be ate naawe n'akuleetera mu byonna byebyagala okuŋŋa nti yashi yali mu kitu ky'abakazi mulalamu wendowooza kuba amasimu gaali bulala nga naye mutambula butambuza obuwala ono oli awoza oyo mumanyi oyo gundi oyo twali nze nno nalabako namugyereganako kolumu twali eyo namuwoogo ne mugamba oli awo bba wa shiba n'asekana nze vaako tongamba bintu ebyo biki kamba tayagala kimanyikwe tayagala nga tayagala nakukyogerako ebyo bya Wakebenda yagenda yabiŋŋamba nti agendagendayo kuba waliyo ne biyita dansolo baani bonna nga tewajja ate ng'asobola okukkiriza otambula naye olunaku lwenzukira lwe natambulako ne yash publicly twali ku gundi ya Miki kula bonte era namwewuunya kuba in fact twali kunyegenyege naliva na ku mulimu we bati najja nankima ku mulimu nangamba tugende wako yambale tugende mu Miki nemugamba leero obaddeko kyo ngamba tetugende mu Miki oli serious nangamba ye ne tugenda nali siina na lugoye lwengenda kwambala nengenda nengula olugoye ku boutique nenyambala ne tugenda ne tutambula ngera kakeya bitya wankute mu ngalo nengamba ono wagwani kakikaabala waina gwayagala olumye era kirabika yali alina bayagala olumye kubeera bala bamwereza message bangi twakulabire mukazi wo wamulese katolo tukole tutya lololo ngaazindaga kyokolindeko ate ba TikTok banne baali bamanyi bakumanyi already gyoli abamu baali bamanyi nga bawulira linnya ate bandabangako kolo ne bakulawo lwe lunaku lwenzijukira lwe twatambula publicly yafunanga ziddi lunali ndowooza ewange era obe tasobola yadde okuwa gigi n'emu nga tewe bamukubira ne bamuga tunoonyayo abawala gwe nga tali kuteeka ku lisiti olunaku lwe yampayo omulimu oba gwali gwani simanya Wiseman yali Wiseman ate nga bamugambye abaana bangi n'atuuka n'akola lisiti ye ng'alaba teggwayo kyaka kwekungattako yali afunyeko omulimu gw'abakazi ng'okitegeera nti nno naye ye baamukubirako essimu nga tuli ffenna mu buliri oli n'amugamba njagalayo abawala bankolereyo vidiyo za TikTok balaaba n'agamba bulungi nnyo kambanoonya n'aba kusimu n'agamba n'okungamba kati oba nginamuwa abawala ki naye nga ndi awo ntudde naye nga akale yadde ka following kange si kanene ng'akaabali yandika ekalo ne bamuwe ekizike naye akole yananteeka ku lisiti kuba ne bwe baba bazimpadde ezo ssente sigenda musumbwa nti ate empaya ez'enjala ate zaaki mba nziina nga nsobola okukola ki n'asoma amannya simanya abaposha era ng'abakubira posha onaakwera ssente wesiti bino amanyi onaakwera ssente wesiti tasha onaakwera ssente wesiti nga bonna bakkiriza n'avaako naddamu nayogera n'oli n'amuterako ssente n'abawa abaana ssente ne bakola challenge kintu ekyo kyannuma naye saamulaga nti kinnuma nenge waka buli kintu yali akiprovidinga si buli kimu naye era kale ebisinga kozya nakusemba okukola last year November
ku mulimu gye nali nkola mu bed asasula ennyumba asasula amasannyalaze mazzi biki ebyo byonna mmere biki ebyo ngera nze ngulayo butinitini naye ngaebisinga yalinga abikola kuba ebbanga lyeyogereramu natutuuka okulaba nga sikyakulaba ngaokola bwa vaccine ebyo byonna nga yabiŋŋaana tuddamu kola bwa vaccine nze bazadde bange tebagamba mutwakolayo bati lololo lekerawo okwambalayo bati lo nenkyusa ebintu ebisinga nakyusa actually even my friends can tell natukeetsanga sikyaswala agenda out ngambagamba kati ate mukubidde takutta ate wenna agenda n'ayomba nesigenda olumu n'ogenda nakugamba nzuuno nzize kukima ngobadde wakatuuka nzize kukima tugende ewaka naye ngaewaka tewali kimugenda kukolayo nolwokuba tayagala otambule ng'ayagala obeera awo waka nga wamugambye woolaga then najja nakukimawo dakiika 2 oba wakatuuka era abaana batuketsanga bangana kiba oba otuyita nga bba wagenda kukima mu seconds 2 tetugenda kujja oba eno life gye walimu emabega kwambala bintu biruviiringa kubeera mu gundi byamutiisa n'atandika okubeera protect nga bitiisa biti abawala bameka bambala we batyo Brina wuyo bamukoze embaga Brina yali ayambala ati njagala ombuulire yali ayambala ati guba mutima gwa muntu kubeera omuntu waba asazeewo n'agamba kangende ne gundi aba n'ensonga ze bakyasazeewo gwe okitegeera nyo ebyo byokuddaawo mbw ate simanyi kubeera ebyo byonna toddamu kwambala we bati nembivaako toddamu kwambala vidiyo kale bwambalire wano waka naye oba okola vidiyo toyambala we bati shiba bambi nembireka nenkyusa nere ebyo byonna nobikyusa omuntu n'atasiima ate gwe n'akukyusa guye n'alema okyuka ebintu byonna yabikola mu eri ebbanga nga gwe tolinamu mutima gugamba kanvira omusajja ono wali yagaddeko omuntu ng'olaba ye muntu gw'ogenda osemba naye nga ye musajjawo nga muli okiwulira nti ye musajjawo kozana nakimugamba nga nemugamba I want you to be the last man in my life I want you to be the father of my kids kyokka tewazaalayo yadde n'omu myaka ena era yangamba naye nga simanyi oyinza n'okuba tozaala yakikulagira yakinnangira era njagala omusajja gwenfuna tuzaalirewo munnange bakinnangira dde ekyo naye ngaoledi twatula ne twogera ne mugaa siri redi naye kenyini agamba tali redi era bifo ebyo byonna okozesa family planning yasooka nkozesa withdraw ng'era mmujjukiza ne mugamba mission yaffe ogimanyi tetuli redi kitegeera time netuuka infact family planning nagigendako nga tamanyi nakumanya ebyo byonna nga nyiiza nange nengamba kati kantandike kukola byange era we nagigendako n'ayomba nnyo nnyo ogigendako otya nga toŋŋambye alina mukwano gwawe gwe yabuuza omuwala agenda ku family planning nga tagambye kitegeeza ki kooli ezo ziba red flag ate ngera weekyali kozi natuuka nga nkola byange nagezaako omulaga nti byonna by'oŋŋambye mbikoze naye ate ggwe tulemeddwa oba okukwatagana kyenyinza okugamba kiki yakola nga oli mu baye kansooka embuuze ebyo byonna byonna emyaka ena gye mwabeera nga maama wamumanyi mama yamumanya luvannyuma we yamumanyira waawano tugenda tufunamu misunderstandings akubira maama ekiro ssaawa 9 hello yono maama Shiba nti ye mama nga ati agamba oba Shiba abadde ekijjuko okubira omuzadde wo omutwe ze essaawa ate n'omubuzo ne maama gundi okitegeera mbuye yenze biki mbunze nze mutabani wo naye no muwala wantamye w'omugambo fumba tayagala kufumba mbadde njagala ebintu byange bye yaleeta eyo mubinzirize mwali mwatwalayo ki ate ki yali TV alina TV gyampa nga twakatandika dating kati atuuka ogenda Nigeria alina gye yali andeetedde empya nemuga TV ziriwo 2 eno kanjitwale waka kuba neyo waka yayonoonesa ngamba itsoke nga nsitula TV njitwalayo yamugamba ayagala bintu oba bintu kyataawe ebirala saamanya yakubira munazaalamu ekiro ssaawa 9 kati mukwagala okwetonda waayitawo ebbanga kati twali tunaatera ogenda mu yidi ng'enkeera nampita naŋŋamba weetegeke tugende ewammwe kiro nno ssaawa nga zigenda mu 4 z'ekiro mwakyala kiro ewa maama nooma okukyala ye nenkubira mama obulabi si kukyala bino nti kuba nze yandekayo kyemmanyi yali alina akabadi kaabala kuba neewunya ne ŋŋamba onanvuza amatumbi g'obudde kubera yambuza yidi ogenda giriira ne mga ngenda giriira no mulwaki togenza ewammwe ng'alabika looza ayinda mulemerako bangenda genda ewaabwe nze n'ebbanga lye twamala mu relationship teri lunaku lukulu lwe nagendako waabwe
ningo nakola endala wagenda ngayo ate nga ngenda era nga mbeera mu room ye nga toyingira mu main house tebakumanyi baali bamanyi muzeeyi omukazi yali amanyi muzeeyi w'omusajja nga manyi baganda be nga bamanyi gwe girlfriend yali yakutongoza omanyi kati nekyo ndikijjukira saawa eno wall time we yatuka naŋŋamba mbunze eddayo nabeera nga nika girlfriend nga kantamye nga nkaleeta ewaka nga maama ayogera nako bakagamba bikyogenda olaba akawala keegobye kati nakifuna luvannyuma ne ŋŋamba wamma ono gayi okuntwala ewaabwe alaka ke kakabadi ke yali naye babigamba no muzeeyi w'omukazi saamusangayo kuba yangamba tali mu Uganda kitegeera saamusangayo naye baganda be nasangangayo tebampisa bubi sijja bogerako nti oba ki naye kati obadde ongamba Idi n'akugamba okole ki nagamba weetegeke tugende sawa nnya za kiro nenkwira mami nemugamba nagambye ayagala kujja mami nagamba ekiro kino lwaki taze emisana nemugamba mami ebintu obyagala tobyagala kwate mmanyi bagenda kukuleetera ng'atandika togimuwa namugamba togisesema muleda mami yamugamba linnya enkyo gye mukono kasita omanyiyo jjo ogikime teyagenda kuba era twamala ne tubisoti nga nanga nzija simbadde ensaaga ne mugamba olala oba osaaga toteekamu mama wange kuba era mama enkeera yanyiigira yayomba nanga ashiba watandika dde obeera n'omulenzi nga simanyi ye mama yali amanyi ng'omuwadde TV namugamba nemugamba ninagaye gwe ndeeti nga ye yagimpadde ate amanyi nti tubeera ffenna nagamba shiba oyo gayi waalituka ekisira kuba yambuuza ennyumba okolota nemugamba gayi anyongererezaako nagamba abasajja batera okwongerezaako ssente atuka ekisana nga yagala kubeera awo nagamba waali baatuusiza mugamba ajjewo akansooke mumulabe mutandika okukola twatandika dde obbeera ffenna ngaera n'olumu mami akuba ono ne mmusirisa nemugamba asirika mami takuwulire omusajja omugambo kati nga lwaki simusirisa ate mami anyiige jjuka mami amanyi mbeera nzekka naye byamunyiizanga ebyo by'omukushi nze nga yansirisanga nga bashuga mami be bakubi yakyalina ne bashuga mami abayina ate bangi nga bakuba n'okola ki nagamba sirika nensirika olumu nenfuluma nefuluma nengenda mufumbiro nentuula olumu nafuluma nagenda naye mu mmotoka nayogera nabo saawa mmeka luvannyuma najja mbuliri kati amaze okuyombesa mama mugenze ku Idi amulabyeko amutwalira emiceere butto biki byonna ngano twala tugende amwayawo ne ku ssente nange nampa ssente ne bandekayo kuva sitwagenda ne muganda we omukulu bamuyita kamuleke muganda we omukulu omulenzi twagenda naye ne bandekayo ne bakomawo naye nagamba kyeka baadde balina ke babala nga era baadde balina gye balaga oba nga mukazi we agenda kujja ewaabwe nga kyeyali atya nti nze nyinza obbe wemba ndi eno nyinza ogamba kampitireeko wali ekibuli kitegeera talina naku lweyaleetako bawala wammwe gye mubeera ate luliyo nga batandika batera mbabasangayo twandyekubye kuba no oba onnumbye wange sikulumbye wuwo mba nina kutimpula mu nnyumba yange teri okujjako eri ekibuli bajja sorry kawempe yaliye era kyova olaba saalwanirayo wagendayo ishi nagendangayo emirundi ng'olumu ngenda nembeerayo nobeerayo n'omwezi biki ebyo nengera abawala bajja wawa bajja bali babiri ne bampitako nga ndina mukwoza ne bakuba katen ne bayingira olwamala omu nakomana nga nyabo yashaliwo bali bamanyi oli mukozi nkulimba eki oli yajjana nga nyabo yashaliwo koza ali mu kisenge kyangwa omutwitire nagenda nenzigulawo oluggi ne mmuyita neza ne mukonako ne mugaba waliwo abakuyita ngoli mulawooza ffe tuli baganda be naye nga olwedi baganda be bonna mbakola ki mbamanyi kati nga alabika ali kubuzaabuza ffe tuli baganda be mugambe baganda befe abamuyita ono enamugaba bakuyita yeefula nti ali nnyo omutulo yagaana ovaayo nenkomayo bweru nenjoza ngenda olaba alemeddeyo omuwala n'asuka buli nnyo n'agenda mu kisenge naggulawo namala nazzaawo oluggi ne babeereyo ne boogera luvannyuma no naavaayo mwazze lololo biki egwe nayita namala ne bafuluma ne bagenda nabo
ne bandeka awo yakomawo kiro saa 9 bwe baavaawo ne bagenda yakomawo 9 ki ekyakujja ng'eneewa okusala amalodi gye baakuteeka nekikutwala ekawempe kufuna ebizibu tebanteeka eno yali yange ate yali noga yasobola okuyita of course wemba mu dating I can come to your place you can also come to my place enyumba yafunanga already go wagifuna naye najingira ati ekyo kye nagambye yajingira simanyi nateekamu no but of course otuka n'obivaako kuza kunnyonnyola n'akulimba abasajja mwemanyi we mulimba nokkiriza nogamba yekyennyo kankiveeko nojja n'oyingira olulala n'ogenda olongoosa osanga obuviri wansi w'ekitanda buno bu braid nga bwakutuse ne bugwayo nakugamba bagundi bazza wano netukwatirawo content kyakakabadde kaviri ka gundi n'okiplayinga cool n'okireka n'ogendayo n'osangayo obukebera siriimu temwabukebeza babiri noweebuza yabukebedde nabo ebbanga liwamala tetwekebezaako wabula erikayo wasangangayo obukebera nabusangangayo ate nga bukozesa ne lumu waliwo vidiyo akati yakolanga yagendanga musimyayi nga ablockinga abawala bamanyi nti bayinza oba opostinga vidiyo nga bali bonna nze nga kusimyayi sibalaba kumbe emikwano gyange babalaba waawo omukwano gwange yampoereza ka vidiyo nangamba ono sibbaawo wano siweekawempe wammwe nti weewo alina omuwala gwalinayo omuwala ali muga babe naye tunula eno wamwambaza wiigi omuwala ali mu saati z'ono wakubira amasimu n'agamba mbu jangu oyoze engoye zange zijjudde ng'omuwala yazambadde tawulo zonna bazeesibye bazimazeeyo ng'omuwala kiraga abaddewo awo ebbanga kubera bana bakubira ng'oli n'agamba waliwo aliwo kati afaanana bwati ne bwati amazeeyo nnaku bwe ziti si bambega abo baggaayi bennyini aba tiktok kuba kati ekyo ekikomera kyali kiberamu Prince of Busoga nga mulimu abo ba Henry negesa nogundi wa Zaira ne Prince Manyakaka bani bona nga babeera bangi bali babeera omumwe ekyo ekikomera nengera tosabura kakugamba wawo ne muwala mulenzi ali awo bamita MC Natal naye ng'abeera eyo era nga buli wogenda akugamba kino na kino kyekyabaddewo otabadde nga bambi bamanyi gwe official naye ati balaba abana nga balina bye balaba okitegeera era of course oyita sitajja kusirika alime kugamba ono watagamba oli ajja kugamba nga babigamba nga bakutaasa ndwadde munaye naye nga mpulira ekirungi kyemmanyi nti wasanga nga obukebeza kitegeeza bwe yali nga abakebeza aleme kulwaza ate bonna yabakebezanga manyi tosobola mumanyi oba bonna yabakebezanga naye nga bawala bajjangayo atali omu atali babiri oli mulamu ku bwa Katonda yekka olina kibayogedde kya infections lwaki watugesera n'omugamba naye omanyi tulekerawo okwegatta kuba nkooye eddagala osobola okigamba munno natukesera ne mugamba nga ayambale nagezaako nebigenda tukawoza tebisoboka biki kati kambuuze omuntu yali amanyi kiseera kusega infections lwaki yakkirizanga ayambale and of course you can convince that person n'omugamba kozi namugamba nga nemugamba jjukira buli wesi wona nawe tugenda wona ekitegeera tukoleko ekimu ku byo era tubyesonywe oba oyambale niyayambalako oba mulundi gumu etuddayo tukekisaana nembivaako nze nga simanyi nti n'omukazi abeerakawo nga talina infection amanyi buli saawa olina kuba nga oli mulwadde nga kyemmanyi naye tumuveeko oyo wabadde okyambuuza kyoba lwaki omwesibyeko simanyi yeyakutumye jjo onzijemu information amala nti mpuli omanyi wegga oba waggaazi oba alien simanyi nakumanyi akuba n'okuba alabika naye nze teyankubako era relationship erimu okubondekanga ongamba shiba fuluma nga tonnankuba olwo mwawukana mutya twayawukana wano omugundi ng'ekisibo kinaatera tutandika ekyaguno omwaka kimufeebo guno mwaka omwawukanidde olwo omalirira otya okwawukana nagendako mu muzikiti ndwawo saala naye nagenda mu muzikiti neŋŋamba mukama oba si omusajja gwe wantondera mujja mu bulamu bwange nga budde bukyali
katolode ba myaka eno ero nyambo ngumi anti buli omu yaŋŋamba nga Shiba oyogayo oba tonamufunamu mwana weesuneko kwa nambuzako nemugaa naye wenaafuna olubuto nanziramu nga nkuddukako ate nkulimbe bino byonna byenjogera mazima mikwano gyange banjulira bino bintu nabinyumya nga nkaaba n'okukaaba naye kati naguma wamugaa ne manafuna olubuto nangamba nga nkuddukako ekirungi waffe omanyiyo oli zaalakanako ng'okatwalo kasuula ewaffe ekibuli tekasobola bbula kyakulya neŋŋamba oke awo nafunira amagezi nenga kangende ku famire seeteekere ono gaayi so kati ebyo webya byonna bwe byaliwo olina waŋŋambidde muno wasanganga engoye mu mmotoka n'ozitwala biki n'essaawa waŋŋambye ya mukazi saawa yo simanyi nyiniyo naye waabeera eyo ng'akyaginoonya naye tekoleera nange njesibanga design naye nga byabeeranga mu mmotoka n'ennyumba kino kyani natandika okugamba bana balabikala nabo content babirekamu lolololo nedduushi yabanjako wiigi ngera buli waakuba essimu mbeerawo awo ng'alina wiigi gye yaleka mu mmotoka alina n'engatto ze yalekamu duushi ono waffe wakatambi yakubanga essimu era ng'erinnya lijja bulungi nnyo olinawoza eya neesibako lololo ayagala muli naye sijja muli nga agoomanyi oba mwakola biki tebinkwata baali bakozeeko challenge bombi yaŋŋamba mbu baakolanga content bonna wamulabako ate nze ne video za Yash nali siziraba baitha nze mu relationship yaffe eyo yonna gye twabeeramu nga teri afollowinga munne n'oba omuntu tomufolowinga osobola ba content we nga ne content bamuleeta nga baali balwawo nomundeetera baali bakimanyi ngera ne bamuleeta simulayikinga kwa namufollowinga mu ntandikwa nandaga nti ye tali nfollowinga nemujjayo buli wamu si Instagram sikye ngera tubeerawo ayina namba yange tutwekubira bebi biki naye nga teri afollowinga munne gwe yakugamba mbu nno tukola content ne dushi tewagendako ko n'okeberawo anoonya ki koze era nali nkimanya nnimba ngera saagala kudda ate twereege era wiigi simanyi oba yamala n'agimuwa kubeera yabeerawo nawoza wiigi yo n'omuwala bannaye buli waginsaba ate mba siriwu nayo simanya biki byonna byabeeranga mu mmotoka ngera osangamu ebiteeteeyi engatto z'abantu lololo ate mmanyi era enesaawa nansanga mu mmotoka nengiyimbirira teyaddayo wannyiniyo nange neŋŋamba waayi kanjambale ng'ayogera oza simanyi nnyiniyo yagireseemu nange nengijjamu zino akinankondo nenejjiramu gye ziri ewaka neeyambalira masweta twala tugenda le bamanyi banyinibyo buli omwami obalako oyo namulekera esweta yange teyaginziriza kale omuntu yenze n'engatto ze kati ngaddirayo muki enkondo kyaka nti ebazipaakinga nga bajje bakola evidiyo olumu nga bazirekamu ne bazireka mu mmotoka ne bibeera omwo n'oyomba n'okola biki netuka n'enkoowa kasita bategedde ebintu byabwe gibiri kati mbu bagenda bikima nina ssaawa mpozi nankondo ebisigadde sibiina koze ebimu yabitwala kati mwali mwawukana ebintu byonna mwagabana ebintu kugabana ku ddiiru ki biba bikyali bibi manyi byange nze mbiina yabindekera ino namugamba ajja bikime kozi namugamba nga leero nga nze ndi kwegendera na out na stress zange nemugamba nensomya mpa space nemulekaawo n'ennyumba nga nzigule nenneetambira ngenda okudda enkeera nga taliiwo n'akomawo kenkeera nga sina budde bwe nemmala omwezi mulamba nga sibeerawo nemweereza mesi nemwe afuna obudde ogenda oggyayo ebintu byo mu nnyumba gwe buli komanyi nti kako kakwato katwale nanga Shiba oba oyagala nnyo gwe va mu nnyumba olekemu ebyange nenga ate onaamanyiza mpaka nange sigenda vaamu kuba ennyumba nze naginoonya okitegeera neŋŋamba sijja vaamu soka yaragambye jjamu ebyo byogende nze nakimugamba nangamba gwe oba oyagala nnyo ng'owira oyagala biggwewo wejjamu ebyo byotambula ogende neŋŋaana nange nemmala mwezi mulamba nga siriwo nga manyi nja kudda nga abijjeemu nabisangamu buli kimu nga bwe kyali nadda emikwano gye nabagamba Shiba yangoba n'ebintu byange n'abigaanira sorry yabinyumanga mu bantu ate nga banyumiza mikwano gya nga ate nange bakomawo ne baŋŋamba kulunga banyumiza kuki kulimba ki
ati ng'era oli awambuuza shiba kiki oba shiba ali ate oba nga temukyalina shiba akashiba yangoba n'ebintu byange n'abigaanira naye nga wamugamba abikime namugamba abikime n'agaana mama wange anjulira mikwano gyange banjulira kubera ati byali byamaanyi yali tv fridge gundi simanya tv stand na closet ng'ebisigadde byange myaka ena ng'oli mu toxic relationship naye nga togivaamu nga napaakinga naye munaawe namala nenzibuka amaaso simanya ayinza okuba yali yandoga alimu eddogo abasajja ennaku zino baloga n'akuloga n'omusiriwala engoloozi omwagala nnyo okumba oli mumusiriwala olifuluka litya kubeera yangamba nga nnyo naye shiba lwakitondoga kitondoga kusaba omwerogere nga manyi byakusaaga nga ayinza okuba yali akimiininga omuloge ave ku bawala balala abere kirabika kye yali agezaako kutegeeza yalimu omuzimu gw'obwenzi nga yagala obuloge gumuveemu kirabika yagamba nga lwakitondoga diru ya Nigeria eno yajja etya sibimanyi ezo nawe yakimu nga ngamba agenda Nigeria kusoma simanya degree oba degree eza comedy amanyi nina we nali tolabwe mwali mwene tulambadde njikubuuza nina we nali abaana nga banyumya ne baŋŋamba ekyattiwa yateekawo kiteeki sugar mami yamutwala teekawo ekyali no just kwanze ne bashuga mami bye naye sibamanyi era ggwe baŋŋamba wangambyeko ddala ne bashuga mami wano aka yabayina naye nga sikakasa relationship gye mwabeeramu mulina olunaku lwe nomalako wiiki nga akomawo ewaka nga ne mubeera nga muteredde bulungi nga tewali kuyomba era twayinga tetutera kuyomba okuyomba okwabeerangawo wali mu ntandikwa nga sinaba mu studying oba nga sinamumanyire naye time yatuuka nga newakola kisikyanyiiga nga tebikyannuma ngera ndaba ekintu siba surprise cause mamba ntusuubira abala ne bakuba saawa 9 za kiro waawo n'abamukubirako lumu we are stuck in the back can you come and pick us n'afuluma obuliri n'agenda mu mmotoka zaali 9 nga zigenda na mu 10 kwa twayinga ffe tulwawo okwebaka by the way nga tubeera omwo ne mulaba firimu n'abeera ku tiktok nga twebaka lumu nga bukedde saawa 2 nga oba emu ne tumala onywa caayi ate ne twebaka era nga buno budde bw'emisana tosobola tufuna ngera abamunoonya bakuba natwe ne batandika kunkubira nze shiba mbadde nnoonya ku gundi ne mugamba wuuno wano ne mumwa ne boogera era akola Uber ate ng'agikolawo yaŋŋamba buli nnyonna bapiikinze nabadde saatya kuvuga komawo eno ne mbatwala ete wange kawempe naye nange saasuzeeyo ne mugamba abantu b'otamanyi just friends obatwala oti ewuwe kawempe n'obalekamu nkulimba eki waliwo n'omuwala yamukubira era naye tiktoka mbusimanya mvudde wala mbuba yali abeera malabba kati naŋŋamba omuwala yaba avudde wala nga talina waakubeera ate ayagadde kujjako eno e Kampala biki nga talina waakusula najja n'abeera ewange nemugamba kyogamba mu bantu bonna bali ku tiktok teyalina mukwano gwe muwala abeere no mu town naba nti alinamu gweka omulenzi mbu nga wagamba era omuwala yabeerayo ewuwe wiiki nnamba weyesiba tawulo nange gye nneesiba amasaati n'agambala kati gwe onkakasa otya nti omuntu abaddewo wiiki nnamba diseases nga muzikola mutya kubanga kirabika gundi mwaza tawulo mwagikozesanga bangi ezo ze tezankwatako engeri gyoyogeddemu kirabika nga tawulo zino n'oyo omuwala gwalina essaawa eno omuwala luba lumu tuba tuli waka omuwala amukubira mbu ndi kujjaawo ontwala ewa temperature njagala kuyimba naye nga namugambako lumu ne mugamba nange njagala okuyimba ndaba temperature mukwano gwo at least ntwalangayo nkukola ekava ndaba oba nsobola okitegeera nze siri supportinga muntu yenna kuyimba kiba tokirowoozaako nti nsobola okusupportinga obuyimbi bulimu bibyereere babakozesa abawala biki ne mugamba kale nenkireka batuli wako omuwala amukubira mbu njagala ontwale yasituka bulungi nnyo
ne mga tugende ffenna nangamba oyagala laba muwala konzeye ne tugenda nga ntudde mu maaso omwana yiwa yajja okumanya nti baali batera okweraba ngera atera omuvuga omwana yo yajja yatuukire no ku sayidi yange nga aggulawo ayagala kutuula kuggulawo bati nandaba nagzaawo oluggi n'ayimirira n'alinda ono mbw afuluma agenda ayogere naye ono teyafuluma ng'amuyite no ku sayidi ye ng'amubuuza owa boda akusaba essente mmeka ti mitwalo 2 wayambako okuyimba ate yabusasula ne boda nali namusabedde 10,000 ne mugamba mpaye 13 njagala kugula wali buchipusi nanga asiina yadde n'ekikumi ono we baamutuusa n'amugamba owa boda nsabye emitwalo egi n'amugamba asoma ennamba y'owa boda n'agisoma ne bamuteerako ssente nanga ndowooza kati omuwala omulabye okakkanya omutima fuluma mutwale wali tugende tuyimbe agenda ayimbe n'enfuluma yennyini we nali ntudde omuwala we yatuula ne bavuga emmotoka ne bagenda mukwano gwange omunangana era shibe bye babikola ggwe nze nkuba ate n'emmotoka mbadde sigifuluma mbadde ngenda bawerekera yonna gye balaga nga nziina budde bweregana abantu batunke naye ng'era abantu abeeyagala oba abantu baali beeridde oba obalaba n'abalaba engeri gye batunulatunula beebuzaabuza ne mbaleka ne bafuluma naye ng'omuwala akuba essimu si ku makya si ssaawa meka simu meka ne tuka ekiseera ne mpulira ng'essimu entuuse naye nga oba muwala mmukwate naye ngamba naye kambeesonyi era we twatuukira we natuukira omugamba nti mpa space ye ng'olwedde alina ki replacement kuba oli yabeerangawo yoyo gwe yazzaawo kati ndoza naye alaba bye walabanga naye ye bayinza okuba bamuwa Princess Street omanyi ki nga nze munaye nze kali ofuuse obstacle mu bulamu bwe kati n'abawa space banyumirwe nze sibalinaako buzibu era basanga nengamba simanya kubera mbasanga ntera basanga emmotoka ntera ogisanga nenjiyitako kuba tamumanyi simumanyi kyali kitugatta kyaggwawo nimwetako bweyisiwe tukutidde kati mbunyimire mugambe ewa kudiiru ki do I even want to know engeri gy'oli saagala kumanya kusite bikyankwata ku mukazi we yalina omumanya oli oti oba oli mulwadde oba ki temwafunakubatabaganya tekyaliyo nga tolina gwolopera ku mikwano gyo ngaba naye kino kisuuse kindi naloopako nasooka nekuba mukwano gwe gwemanyi yali ennyo yayinza omumanya yali temperature mukusooka nemugamba oyo amugamba kati ne bayomba akyongira mbitakwatako lololo ne bayomba temperature touch ngamba waya ate kambaveeko nemibba tabaganya kansigaze ebizibu byange kyekyo batabangula kansigaze ebizibu byange kati osinga okera ku makya newabeerawo gigi ezenga mugenda zikola impossible ate impossible bati tekisoboka ne mukama yakira atasobola tugatta oli aleese gigi era gigi eriko yembu lwaki baba bateekako nze bateekeko omukazi we bakole babiri oli tamanyi ajja kumanya siriiyo sijja bikola ono akaweddemu kuba ndabye abaana ba tiktokers abeeyagala bakoze business nga bali bonna emyaka yanagyo byonna nabimugambanga n'omugamba bamutambula naye aka business ka wiigo oba biki kino omuganda nange njagala aka business oba tinagamba kola nnyo okeekolere buli kyeyayogeranga nga nkisportinga nenkikwata ne nga akatono gaye kyova nkugambye natuka ekisanga sikyanyiiga nga siga nti abyogeza kusaaga nga biba byaddala kuba ndaba abaana bano ndaba kubeera wawo ne weyagala okukolako ka bizinensi awo oba kaali kakutunda nsawo mu tawuni biki ebyo nemuga akakole ngendeeyo nangaawe mba bakola bizinensi bateekamu mukazi oba beewabibwa mukazi oba ki kyo kyeyanziramu yalegeza muli babbi kirabika kuba kimanyi kino mwandibadde kaperi representative kati ngaawo tulaba Agatha ne Gundi bayira twatandikira mu biseera byabo abaana kati bo baliwa bali wala nnyo mwe muliwa twaggwawo ddaffe muyitako bweyisi omanyi nekyankuma nnyo mu relationship twabeeranga ku ssomero ng'olaba abaana beeyagadde kuva ku ssomero ne batuka ekisaana ne beewasa me have friends abakikola naye nga twasoma mu class emu ne batuka ekisaana ne beewasa so nga nange mpira njagala nve n'omuntu gye tuvudde no wansi tukule ffenna twezimbe wamu kyova nagumanga byonna byakoze ne ngamba osanga munaye tujja biyitamu
nekyagaana era negomba nnyo nzibayirayo buli muntu gwenda nga ali mu relationship kinsanyusa mpulira essanyu nga ndabira ddala bo baakola nze ekyannema kyagaana kyekanze si relationship sijja kuzisobola nabirako naawe ninga banfuka ebisekiso ate nkulimbe balde zibyani balina love anti mu abasajja mu abatuleetera olowooza we bati kubatereeza munoga kyeka omusajja biganye nogamba obangezeeko mukazi ng'ali akuleetera okulowooza ebyo byonna gwoseka musajja mutabani wa Falaawo kati awe ziyo mama we yareactinga atya nga mumaze omugamba nti omusajja mukyayi yangamba mutule mwogere kale muyite mujje bayira nalisanga nkoma mangi musajja yenna that was my first guy nengamba mangi nti ono omusajja gwenjagala ye yasooka nangamba mutule mwogere kale mufune obudde mujje nemuganzi sirina byengenda kwogera naye kuba yampereza audio kuno ku WhatsApp nga mpitirivu yash ngaakwetondera simanyi saaziwuliriza ne message saazisoma nalaba bupopinga wano kuliko erinnya lye kyenakola nadiritinga budiritinze block buli wamu osenga yali yeetonda simanyi oba yali yeetonda ze saabiwuliriza kati bwakomawo nga yeetonda nga ki ekimwetonza omukazi gwalina tamumala gwalinawo wali lutomumala nze nali simumala kyova yagattangako abo naye ng'ate nze yali amumala olina bye wali tokola bulungi mu buliri naye abagezeeko abo ababikola obulungi mu buliri ovanga ku muntu akubira saa mwenda za kiro zuka onfumbira emmere n'osuka n'ofumba zuka onjoleza eppule mulimu nenkugayo bye sisobola kwogera nga byo bimulekera bulekezi ye nga ye n'otekawo eyo respect nti twali okitegeera zuka okole kino nembikola naye ng'enkero olina okukeera ssaawa mmeka ku mulimu ye omuleka mu buliri nga yeebase fumbira nze ntamidde njagala kwemalako hangover nsuuliramu awo amatooke matumbi ga budde bakuwulira oli masepiki n'ofumba olwo ng'akubira aba akomawo wakanakubira mbadde manyi kuba yafunanga gigs ez'ebbeeyi yazifunanga ssente ng'azisonda agamba ayagala zimba nnyumba kubera namuga atudde mutupangisa ennyumba endala awo ng'avudde kuba eri ennyumba yakawempe yagivaamu ng'aligenda Nigeria kwe kuleeta ebintu ewange netandika obberera ddala okitegeera ne yavayo Nigeria yanga ajja natubeera eno ngira aba batali waabwe taata wakimanyi aliwa ali eno kuba manyi wasigaza contacts ezo kati ng'ogamba nti nange kati nfuna gigs sizirina munnayo teri connection gye yampa zikira wali time wenatuka nga nnoonya emirimu n'ogambako mikono gyo nnoonya mulimu omala nakugamba okimanyi nonna omuwala gwe nafunidde omulimu kyokka omuwala teyakoze nayo yadde essekendi omuganzi lwaki tonfune nagamba gwenoonyeze tali mulimu gwe yali anfunidde olumu ayaka yanyumizanga ng'oba muganda ayaka yeerabiranga nagamba onayaka muganda wange sorry nga balina okwerabira nti oli mukazi yeerabiranga kanalooza tuli baluganda naye ng'ate bwe bituuka ku nsonga ziri najjuki ngaabyagala kuba mbadde manyi nti okwisanga bwote yatuuka ekiseera nga temukyabikola ewa mirimu gye neegata n'ebigayisibala gikusinga n'obukulu ginsingira ddala kanatuuka ekiseera nga ndi free naye nga sikyatomanyi wano oba tolina family gy'okozesa oba otya gamanyiza okayakanigayi nefuna olubuto osirirwedde biki naye natuuka ekiseera nga ngamba olubuto newe lujja nga more than ready kuba mami yaŋŋamba nga kibazaalayo akaana kati netuuka ekiseera nengamba werujja kwe kumugamba naye singa tufuna olubuto naye mwebuuzaako nemugamba naye wendufuna
apply gye yampa yammala okumanya position gyengwamu n'emirundi n'ogitoola gyatandika okwetoolako nga sikyayagala nga feeling zaafu. kakati baka kibo wabawala bali abegumba ba TikTok sirina baka bwembawa nabo bakiyingiremu bakiwulire nze waliwo eyandabula wakiyingira mbali tebinabawaasi nga tebamanyi teri yandabula nange era wandibaddeyo avaayo nagamunaye abantu bano bakina bayimbi simanya producer director biki byonna twala tugende tutawaana tugezaako tewaali nange namala kigwamu nenkiwulira nekinjokya nabo bakigwemu tebomba sabira bafune n'embuto sirina gwe nkwatibwa nnaku kati wadde mubwa vaccine mbukolera ddala gy'oli nyo n'amaanyi bye wali osubwa kati obikola times 2 ng'oli naye biki bye nali nsubwa bino nakulabye mu video ya behind the scenes za Kimenke alien skin ng'onyenyama bino okufa obiwo weeyira amazzi wenna ku mmotoka bw'otolye byonna buli byoyambadde munda ne birabika okakasa byalabise video tugireete nyinda giterayo abantu byalabise nenkulaba mu ya liripazo lunnabe oluyimba olupya lwalina era njagala just kwebaza director ya mpita nampeegi emirimu mulimu omuntu kale obanga akwina suubi kukwesiga bakyogera bati ngakwesiga akulabamu potential abala gye batakulabamu era zavinabisinize nakulabyemu zakunyenya mabiri naye era sinnyo kuba ate awo saaganyenyeza nange era bagikuwadde ngeri olina onyenya walinemaama mwebulya ku mabiri kuba byebimu byanyiza nnyo egundi yaki adomisana okimanyi abaana bamuyitanga nnyo bwe batyo lwaki simanyi lwaki nga lwaki bimunyiiza ate bayira ate video ze nakola nga ziri temwali mu kuzina just kwemoola ng'oli main bino byakwemoola biki ebyowe bityo ningera kimunyiiza just mulimu omuntu nga tayagala oba okule oba okola otya wali ofunyeko omuntu n'akotoggera ekintu nga webaddala yandikuwadde pass naye n'atagikuwa njagala mbulireyo omuntu omu akulidde ku linnya lyoyo gayi nti tiktoka yajja n'akulira ku linnya lyoyo gayi tagaba masannyalaze oyo gayi tayagalira ddala era nze nokukola ngayo video naye ng'ayomba nsanga akola video naawe kola video zo zitambule wekka biki biki ngera mukaka nentuka ekiseera nenkoowa ate natuka ekiseera nangamba mukati nga tukyayagala kukwata video nange ne mukaka tinzikwate zibeere musimu zikolemu ki tonzikiriza zipostinga tubireke tetukwata TikTok kitegeeza mu pretendinga nnyo ate bati like mubeera mu fake life asi bonna abasinga mulabika kwa nedda ayivongena mugira nti abantu bangi bendabye nga akola nabo videos olina mulabira ku anti ekyo kyegambye nti njagala ompeeyo omuntu ogwo akulidde ku linnya lyoyo gayi taliyo kuba yetagaba masannyalaze naye baivo baabo bakuzizza abaana ate abaana abangi nze sirimu omu ku abo munaye aba balina erinnya be batera obbikola omuwa ssente nowewuuba akakadde nno olinaakejjamu naga nti ka zenna gwe nawakamu 3 okufuna videos lwali lutalo namala kkubira mugamba agamba muganda wo nedda muganda we naŋŋamba kamugezeeko kwaba ŋŋamba si baluganda naye baani abo bagamba nemugamba opa video baani bagamba sijja boogera naye njagala kulaba baba endowooza bebbo labekera bolowooza bebbo baani kati ngenda omaliriza ate video njiwa omuntu omulala njiwa jjojo nga erimu ssente nnyingi ate ne banooma ate gwe mune nakuwadde video nekulema okukola nga nkwate na ssente akadde kamwe baziryanga n'olaba video tebazita yazifuna n'azizza mu nsawo naganze bano nja banyiga kati baliwo abanyiga obusente nga tebunga butini nga n'olya relax nga takola yabanga mpayo abali batezeza video 11 yampa mu bantu abenjawulo video 11 yampa video 5 nakumalayo nga amasimu akyakwata
nze namukubira essimu ne mmunoonya ne we yali ne nteeka mu transport wange ne ngenda ng'alina ebintu byali mukola ne mulinda ne yashi twamukubirako olweggulo nno katheni ku makya nalyo katutema nagenze kulaba maama mulwadde ngekyo kyona twayogedde naawe gwe biseera ki ojjukira shifura we yatinkira yajjabira abijjukira yali agenda gikola maama we yakomawo kwakimanyi aka yakoma shifura kuba yali agenda gikola ne shifura atya n'abakazi oyo ate ng'ongambye bakazi public alaba batya naye eri mu nkukutu mukambwe omukuba gwa Musa Kiriya gwe gumanyi wabula nze sirina kyenzijjukira anyway Shiba ate ba Vixen mutambula butya bulungi nnyo Jessica era nawo si bwangu anyway teri mulimu mwangu koza omala okukola ate omuyimbi ayagala kuyiseemu eggaali director akute video naye kyekimu bano n'obukwata amataala naye nga bwe bulamu era bwoba mwangu baba bajja kukuyisaamu naye wookaluba batukanibwa kwesonyiwa ko obuzibu obuliwo wookaluba tebaddamu kuwa mirimu bayita ate abalala bagenda obbagondeza olatwali wali eyo nomanya nga bakimanyi tojja vaayo ndisaakola n'abantu besimanyi ate n'ebyo ebyewala sitera era nkubuuza eriwa nti eri muno makinde simanya eno lukolongo bikyebe wensobola okuva nenkubira wa bodange nemugamba omanyi giwunye jangu onkimi jakusasula ezo sente ozesunibwakulu omanya loosezze anyway kale Shiba nze nyalanziremuko mbalabeko nga muli at least ne mati muze mu relationship naye nga muwogera nga munyumya wemwekyawa tekufu sina bengenda nyumya naye oyina opportunities zofiirwa gyali naye alina zafiirwa gyali nze kiki ngenda omugattako sina kyemmugattako era sina kyemba mumwagaza kuba sina kyengenda mumwongerako ntoyogera bwotyo tewali yayinza okunnyongerako naye ate nze sina kyemmwongerako golwaki okibala bwotyo nti omuntu yewayo naga nti mwekwana mutandika okwega mubeere mwenna ate ali agezesa emyaka eno oba ogezesa ki nsobola okugezesa nyamala mbalabeko nga muzzeemu tekijja otuddeko mu mmotoka ine obutaba mu maaso sisobola osobola okuba stark ntambuza ebigere nenyawo ka boda at least ati nga siyenta yenjagaza ki tutugambe tuyogere ekika ky'emmotoka anti era mmotoka kika kya mmotoka kireke beera nkyalina n'ekisumuzo kye ky'emmotoka kati okyagaza ki njagala akikimi oba atume wa boda wa kikimi no kati yaba akikima osobola okwogera anti mpozi nga nsanga wali ku kkubo nemulengera nti wuuli nenkiwa wa boda oba nenkiwa omuntu nemugala kimutwalire wali kuba yakirekayo ewanga ate nze sirina kyenkyagaza anti nange kyenagamba basobola ogibba n'akwekwasa era njagala ekisumuzo kiba kimuwe yali yalekayo n'ekifaananyi kyewange kikyaliko ku kisenge nakiwanulayo nenkitwalayo ewa temperature akisangeyo n'ebisumuzo bitwala ewa temperature kyenjagala okukola naye buli wempitawo akamotoka ke kabeerawo ate mba saagala mulabako yafuna obudde njogere ne temperature nkimuwe baddamu ne temperature touch baddamu ate yamutwalira omukazi amurekodingira ennyimba bayinza obutaddamu abasajja abo abasubira balaba bingi ono akuleetedde leero ono luli n'akuleetera oli wabula mukwano gwe oyina osirika oba oyina osirika kubeera gayangabanaye muli byasa kugamba mutuufu aba ayina osirikira mukwano gwe kubeera nange niwembanze mukwano gwe nga alina dda tegwakola ekigambo ekyo kibi nina byesasobola kugamba obwanga ŋŋambye abe bamanyi n'oba toŋŋambye kubeera oba okitegeera nti alina byakola ebibi just oba tobitegedde wafumbirako tikitoka n'ofumbira ku bugubi nga nze naye simanyi nti nabwe bwe obufumbo naye baba biba bwe bo tebanyongira balinde asi bwonna bwe bubeera obusinga kyenamaze okulaba obufumbo obusaana omuntu yasinga okweguya buba bugenda kukunyumira naye bino bannina mu linnya saagala nekaba bali abasajja beeyo mu kyalo
erinnya alina ku kyalo kokka gye bakoma omumanya naye bano nammanyi oli ammanyi onannoonya oli annoonya tebampa tiyabeerangamu nabayimbi bamutawaanya bangi bajja obiranda bandi bonna twala tugenda ng'era agamba jasi bakola content simanyi Joyiranda yayitako ewajaki bambu bakolanga content ng'oli bamukubira ssaawa mmeka we babagala content no ine Joyiranda yakubanga nnyo essimu nnyo nagamba mukwano gwe tenange simanyi yakwasa ebyama tukome wano biweddeyo byenjogerera